muli mutya mikono gyange mwebale nnyo okubanga mutugoberera nsuubira muli bulungi. Tutambula ne Biva Organic Access Building. Biva ku nsonga z'okujjanjaba ku 07562427. Mulekera okutabula enamba ya Biva n'eyaffe. Enamba eri mu nsonda awo ku mukono gwa kkono. Ku nsonga z'obujjanjabi bonna geno omwebuuzeeko ajja kuba kujjanjaba bulungi nnyo nnyini ddala. Buli ndwadde yonna gwe mukubire akubuulire ekyokukola Dr. Biva. Ne ku Facebook wali Biva Organic. Ne ku Google searching website yonna gyali. Kakati onakulwalira n'emboozi nsaba otuule owulirize. Tokomentinga nga towulidde. Soke tuwuliziganye bulungi. Tugijjemu amakulu. Eno emboozi eri so sensitive nnyo nnyini ddala. Munatera okunkoowa. Bangi mutandise okunkoowa naye mujja kunsonyiwa. Mumpeyo mukisa ogwo olunaku lwaleero tugunyumye. Tubeeko kye tutuukako. Ekisobola okuyamba ensi. Ekinayamba famire ya mukyala ya Mama Miracle n'omwana ono okusingira ddala. Mwe mwewaayo tumuyambe. Nze ng'omusirina ssente. Sente zibadde nga ziva mu mmwe. Tuliziganyiza. N'olwekyo nsaba tuliziganye ku mboozi eno eri so sensitive. Nasooka nenjireka naye ndoza ke kaseera njibagambe. Twasemba okumanya Mama Miracle ng'agobeddwa ewaka ne Miracle n'abaana bonna. Era bangi mbadde mwagala kumanya bali luddawa. Era bangi mbadde n'ebibuzo bingi nnyo ebigenda okuddibwamu olunaku lwaleero. Mama Miracle oli otya? Ndi bulungi Emma. Musiibe mutyamu. Gye tuli mpola mpola. Obulamu bulungi? Gwe tuli Emma mpola mpola. Oli otya ssebo? Ndi. Ng'osiriikiridde? Osiriikiridde? Ogenze n'ombulako? Kale buuza ku bantu. Bagaya muli mutya mikono gyange? Muli mutya mikono gyange. Bali bulungi mbadde nzizeemu ku lwabwe. Mama Miracle oli otya? Ndi bulungi Emma. Obulamu bulungi? Gwe tuli mpola mpola. Kale nange gye ndi twasemba okulabagana luli eri tubadde nga tuziganyiza ku simu okusinga. Nge Emma. Ebisinga bigenda mu maaso nze mbimanyi. Abatamanyi bigenda mu maaso baagala kumanya oli luddawo essaawa zino. Bano we tuli bayitawo Mutundwe. Ne otalagirira nnyo ekifo nnyo. Era amaka ge tulimu waliwo omusumba muweereza wa Mukama alina mukyala we mukwano gwa Miracle ne Blessing. Ensonga lwaki we tuli eno wiiki. Sokoddemu statement eyo. Tuli wa mukyala musumba basumba. Bakono obuliddeyo gwa makono ba Miracle ne Blessing. Yes, mikwano gya Miracle ne Blessing. Lwaki wejjeemu? Nanti nabamanyira ku bo. Essaawa zino ndi mikwano gyabwe naye nze nabamanyira ku Miracle ne Blessing. Wabamanyi otya? Twabamanyira mu ddwaliro ekkoso gye tujjanjabira mami gy'asasula okujjanjabira Miracle. Baali bagenze kukola kyekkoso bo? Omukyala yali mulwadde. Owawano? Yes. Mulwadde waki? Nga mulwadde nga bamoperatinze okugulu kwe kwali kulina obuzibu. Ne bamoperating okugulu gye basisinkanira ng'alina omwana omuwala. Gye basisinkanira ne ba Miracle nga bagenda okuleesonga ne bafuuka ba mukwano. Wano wakamala ka? N'ennaku bbiri. Njagala kumanya twasemba okukola vidiyo eri muganda we yaliwo. Lwaki tuli na muganda we? Sistange yali ayagala mbeere naye nga bbaawe talina busobozi buliisa. Paka wiiki ennamba gye twali tukoze eki twali tusabye. So kwe kwogerako omukyalo notukotya okujjana wamugamba otya? Omukyala namukubira essimu ne mugamba njagala kujja kwogeramuko naawe nanzikiriza era we najja
nenjogeramuko naye nembimubuulira nangamba okubeera kwana eno wiiki. Kakati katono nnyo. Okay, wano mbadde mbesimanyi gwoliwo. Kakati Mama Miracle, ekisooka kya byonna wabadde ebibuuzo bingi nnyo. Ekibuuzo ekisooka abantu kibadde baŋŋamba, abantu baŋŋamba baagala ogenda ebweru. Abamu bakiwakanya, abamu bakikkiriza. Era beetegefu n'okutoola ssente abakikkiriza ogende. Ekirowoozo kigamba ki? Eri abakiwakanya mbadde ensonga zaabwe bayitirivu nnyo n'abakikkiriza. Gwe ng'omuntu ogamba ki? Neeyanza nnyo bannayuganda, mikwano gyaffe mwenna abatuyambye mu buli mbeera zonna, naye ekintu ky'ogenda ebweru si kibi gyendi, naye kibi eri Miracle. Miracle essaawa zino akyali mu bujjanjabi, sirina muntu yenna gwe nnyinza kukola ki, gwe nnyinza muwa asobola kumutegeera. N'ekirala ntyamu engeri Miracle gye baamwokyamu, ntya okuddamu okuwa omwana wange yenna omuntu yenna. Gw'oteesiga sabamu se bwe tuli bantu. Nange tonneesiga singa nkera kubaja nga nze muyina. Nedda nkwesiga, naye kati kyekyo Miracle obujjanjabi bwe obujjanjabi tebunaggwaayo. Obujjanjabi buddako obwadde 23 guno omwezi gwe tuyingidde. So ababadde babuza ku nsonga eyo, abadde baclaiming Mama Miracle agende, ebula weeks 3 bafune obujjanjabi, omwana n'afuna obujjanjabi, bamutreatinge. So treatment ey'okusaaga wabula okulongoosebwa okwa bulijjo kutera okuddukanya mukumanyi, n'embeera ebeera bya tension nnyo nnyini ddala. Kakati Mama Miracle, Tata Miracle omulizaakoko? Tata Miracle namuteeka mu blacklist lwa nsonga nti yalinga nkubira nga ayagala muwe muwala we omuto. No. Kiki ennyo kyamwagaza? Simanyi kiri wakati we, naffe ensonga tagitugamba, naye yagamba tumuweeko omwana omuffe tukwate agafe. Igwe noono mutambule mugende. Njagala kubuuza ekibuuzo. Bwe lwasemba okusinkana omusitwe muli, engoye ze mwambala zaavaawa? Engoye ze twambala, Miracle alina zino z'ayambadde ne vest emu ne underpart. Nange nnyina eno skirt ne blouse ne leesu. Engoye zino ze twambala sister wange yali azze. Taata wa bano n'amuyita boogeremu, n'agenda boogeremu, we byagaana n'azitujjirayo. N'afuna okuziyafunayo. Okay. Boys, ekibuuzo kye babadde bambuuza ennyo abantu still nga bankunya. Tukyali ku Mikutu Trust Media Uganda, wasa Emma YouTube channel kwe tusinzira. Mwewale nnyo okuba nga mutambula naffe. Tuli ku nsonga za Mama Miracle. Tugeza kuba nga tuzimulungula buli omu ategeere ekibuuzo kye we kiyimiridde na lwaki embeera eri bweti nga bweri. Abantu badde bambuuza ekibuuzo bangi, badde baŋŋamba Emma, muze nga mufuna ssente nnyingi okuva wa mami ez'enjawulo. Era ne bambuleminga ne bambuuza Emma, omukyala tewamulowooleza kyakukola kyonna nakiddako? Badde bambuuza ekyo kibuuzo nnyo. Yes, Emma, bannayuganda twasembayo nga tufunye $2 million okuva ewa mami ezaali ez'okutandika okukola. Era nayogera ne Emma. Emma yayogera nange, ne mubuulira ki kye ngenda okukola kye ngenda okukola. Nenzirayo. Sente zo zaali za kukola ki? Kuba njukira baazinkwasa. Nenzikuwa nozi banking. Kanjawo mbuulire what happened. Kuba njukira nakukubiranga essimu. Nenkubuuza Mama Miracle kyekigenda mu maaso ku mulimu gw'ogenda. Nakuwubula endagawa weetegeke. Ombuulire mulimu ki gw'osobola okukola. Wangamba mulimu ki?
Nagamba boutique. Yaula boutique ki? Ey'engoye z'abaana. Ogwe w'abaana bato. Ekyo nekitegeera mu mutwe. Bwe rero tuva mu ddwaliro ogwasembayo waŋŋamba ogenze mu town ku miitinga mukyala ow'obugoye ki ekyatuukawo? Kyatuukawo omukyala namulaba ne mwebuuzaako ku bizinesi gye nali ngenda okukola, ne mwebuuzaako ku ndibota y'engoye z'abaana ze nali ngenda okusuubula okutandika nazo, era nga ssente nali nzitadde ku akawunti yange. Akawunti namba yange eyina ATM card. ATM card yeeno. Okolera mu banka ki? Eno Opportunity Bank. Mpulira bulungi nnyo kuba twatambula awo nga wasemba kumpa update ya bugoye ogenza okusinkana omukyala era negamba nkuwaddemu akaseera weetegeke ompa updates endala. Negamba ononye ekifo. Bwe twaddayo waka tumaze ova mu ddwaliro tumaze okukola buli kimu, omukyala amaze omusisinkana, natandika okunoonya ekifo. Tereera. We natandika okunoonya ekifo nga ssente ziri ku akawunti yange. Nali ngigyeko ssente nga nguzeeko emmere nga ngitadde ewaka, kawunga, muceere ng'abaana bye bayinza okumalako ebbanga. We natandika okunoonya ekifo nakinoonya era nakinoonya mu bitundu by'e Kawempe. Ssente kuba twali mu ddwaliro nakuddizayo ku balance yali afise wali nga watusaliddeku naye ogamba ezija kubaza ebigo tebiraze mu maaso. Zo waziteeka wa? Naziteekako ku akawunti. Ezali ez'okukolako n'ensonga zonna omwana nga 23 endala eziri out of ssente zino ziri out of the bill yali emaze okubeera cleared nga wale zifiseewo ebiseera bisinga tugenda ku ddwaliro tusasula bill neggwayo. Olunaku lwa treatment watera okubawo costs eziyingira almost emitwalo ngaaga kwaga transport kulya ebbanga lye bamalayo mu ddwaliro. So ekyo nakikola ne mugamba ssente zaali zifiseewo ku zaali ez'obujjanjabi zijja kutuyambako nga 2 mwezi era nazimuwa adde nazewaka. Ssente nzitadde mu banka. Ssente zaafuuka ssente zitya? Ssente zaafuuka ssente. Mwenna bannayuganda abalaba mwalaba twagenda n'omwami wange oba taata w'abaana bange ewa Mama Fiina. Bwe twakomawo nagenda okudda kuba nze yandekayo, nagenda okudda naleeta mikwano gye baalinga 3. Olwo lwennyini ne tuva ewa mami. Kuba baatusooka okutambula nayawukanira naawe Kagoma. Olina kuyingira banka ya Opportunity Kawempe si bwe kyali? N'oyo wa boda gwe nali naye brother wange nanvuga mpaka waka tetwamusangayo ewaka. Bwe tutuuka ewaka twatuulamu awo ng'abantu we tukoze eki bwe tubadde owa boda yali abavuga yajja n'aŋŋamba nti bamusasudde nenkwata ssente nenkola ki nemusasula. Tuba tukyali awo yajja ne mikwano gye n'oli brother we nga we baali ne brother we ne mukwano gw'omulala. Bu brother we nga ŋŋamba mbu tatamira kamuleese abaleese boogereko ki nange ssente zaamukola ki zaamuggwako takyalina ssente zisobola kukola ki kutuliisa. Naye nze engeri gye bampadde ssente nkwateko ku ssente muweeko nkozeseeko ezimu naye akole ki. Ssente zaamuggwako zitya? Kuba yalina bizinesi y'amanda. Ssente zaatamirako Emma sisobola kunnyonnyola kubanga nze nalabanga muntu kugenda ku makya takunyeze n'akomawo naye nga mmanyi nti ng'omuntu w'osula naye mu nnyumba nti alina ki. Zaggwera mu bujjanjabi bwammwe? Yalaba abatwaliddewo ku ssente n'abawaako okubajjanjaba? Abagulira emmere waka? Nedda. Kati mbitegedde kale zaamuggwa kati bagamba batya?
ne mugamba tekijja kukola ki tekijja soboka kubanga nange njagala kukola ki njagala tandika ng'omukyala nze ngulira abaana engoye nze mbagulira engatto nze nkola buli kimu ewaka ne bayimuka n'obucupa bwabwe obwawalagi ne bakola ki ne bagenda tatammirako muganda tatammirako ne mukwano gwako basabe sente ogaanye okuzibawa kati nali olwo lunaku ne luyitawo enkeera tammirako ebyo zennaku zonna zenkunyumiza teyaddamu kukola ng'abeerawo bw'agenda eyo gye banywera omwenge bwakola ki bwakomawo teyaddamu kukola ki teyaddamu kukola sente ne zifuuka ezisente ne agenda ewa musumba wange n'andoopa kuva lwe bampadde sente sikyamubalamu magezi namukutte ne mutwala ewa mami ne bamuvuma musumba ne mbimunnyonnyola byonna nga we byakola ki nga we byali musumba simanyi